po jako akawuwo. Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde abatuuze ku kyalo Madivaani e Jinja baagwamu ensisi ekizimbe kya kalina ekyali kizimbibwa bwe kyagwa ne kikuba abantu abawerako ne bafiirawo ko n'abalala okugendera ku bisago. This lady was given a stop order because she had no approved plan for this structure. But to her, what she has been doing the work at night. Abatuuze b'ekitundu kino obuzibu baabussa ku bagagga abamala gazimbisa ebikozesebwa bye basanze wamu n'abakulembeze abavunaanyizibwa ku kuzimba obutafaayo okulambula bizimbe nga bino. The council of Jinja was bribed because of this building. This building is built on road reserve. How? The council was bribed. They were paid too much money. They are among the people who have led to this problem here. Olunaku olwaleero poliisi y'eggwanga evuddeyo n'eraga waweetuuse mu kunoonyerezaako n'okudduukirira abo abaakosebwa mu njega eno. Twasobodde okuggyayo abantu 12 nga bakyali balamu ne tubafikisa mu ddwaliro ery'Ejinja Referral Hospital. 8 era tebabadde mu mbeera ennungi bali mu ddwaliro naye ate twasobodde n'okuggyayo abantu okuggyayo emirambo 5 egy'abantu abaafiiridde mu kizimbe kino. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Paul Namaye era agamba nti nga poliisi bakyali mu kunoonya yinginiya w'ekizimbe kino balabe oba alina ebisaanyizo wamu na biki ebyakozesebwa mu kuzimba ekizimbe kino. Tukyali mu kunoonya yinginiya ne supervisor ababadde bakulembera okuzimba kuno nga twagala kutegeera bulungi oba babadde balina qualifications ezibakkiriza okuzimba ekizimbe kino oba ebintu bye bakozeseza bituufu mu kuzimba era tulina samples zetutute tulina exhibits zetutute tulimugeza okutegeera ensonga eyavuddemu okugwa. Ate mu bikwekweto bya poliisi okwetooloola eggwanga mu Ssabbiiti gye tukubye amabega basobodde okukwata omusirikale owa UPDF yagaddukamu Kisuule David ng'ono yasangiddwa n'emmundu AK-47 n'amasasi 24 nga kiteeberezebwa nti alina ky'amanyi ku ttemu ly'okutta omukozi wa mobile money mu kitundu ekimu gye buvuddeko. Twasobodde n'okukwata omuntu omu ateeberezebwa okuba abadde dizata wa UPDF gwe tutegeere nga Private Kisuule David. Twasanze ng'alina emmundu eya AK-47 n'amasasi 24 kati twamukute nga tulina amawulire agatulaga nti ayinza kuba ng'alina ky'amanyi mukuta n'okuba esente ez'omuntu omu eyali akola mu mobile money. Namaye agamba nti bali mu kaweefube okulaba nga bamalawo obubbi bw'oku ssimu obususse ennaku zino. Essimu ze tuyita eziri counterfeit tubadde situtte akaseera ensonga eno tetunnaba kubaako bwe tugitambuza olw'okuba twatandika ndaza mu mwaka gwali 2014 ensonga ya counterfeit phones. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.